Tuli ku nsonga za byabufuzi na bukulembeze mu mawanga agenjawulo mulabye Tanzania, Cameroon, Ivory Coast eyo nayo nano tuli mu kulonda nga byavudde mu kulonda. Ngato navaawo bacho yagambe tiate Uganda ngato jogeddeko tekyusa mbadde njogera mu East Africa, Ghana teri mu East Africa. Fe tuli mu buvanjuba bwa Africa, Ghana eri mu bugwanjuba bwa Africa. Ne boyogera kusemazinga wa Africa mwanga mangi, Botswana, Malawi, Zambia, Senegal, Nigeria. So mu Africa amwanga gawera. Naye nagalina ebizibu. Nago gawera. Naye ate wano mu East Africa fetukyalina okusomwaza gwako ne. Okay. Abayekera ba Rapid Support Forces batuse batya okuwamba eri fasha era ekibuga kino kirina nkizo ki mu ggwanga ekyo. Ampuliriza okimanyi bulungi nti okuva 2023 mu ggwanga lya Sudan tuyina okulwanagana wakati w'enjuyi ibiri ate nga baali wamu. Rapid Support Forces boyogereka abakulemberwa General Dagalo, oyina n'oludda olwa gavumenti olukulemberwa General Abdel Fattah al-Burhan. Baali wamu mu kuwamba Bashir naye ne batabuka oluvannyuma. Kakati mu kutabuka babadde mu kulwana. Ekibuga Khartoum ebifo ebisinga obungi ng'olutalo lubaluseewo aba RSF babitwala ebyenkizo newe tutukidde olwaleero ng'amagye ga Burhan gabajjayo era kati Burhan asobola n'okutuuza cabinet meetings mu Khartoum naye nga kyatwala ebbanga erisoba mu mwaka nga gavumenti yagisengula n'agitwala Port Sudan. So omwaka guno gwonna ekyamazima guli oguwedde twagumalako nga Dagalo yayina enkizo naye guno tugenza okutuuka olwaleero nga Burhan ayina enkizo kuba yasobola n'okwezza ekibuga Khartoum. Naye mu kitundu eky'Darfur nga Dagalo akyeriisa nkulijjukira kyekitundu gyasibuka. Kati ekitundu kino eky'Darfur kinene ddala kikubyamu Uganda emirundi ebiri nekisigaza nawo. So omusajja ekitundu kyafuga si kitono kikola ekitundu kimu kyakuna ekya Sudan eyawamu. Kirina amasaza agawerako West Darfur, Central Darfur, East Darfur, South Darfur ne North Darfur. North Darfur ewali ekibuga kino El Fasher esinga ne Uganda obunene yo yokka. Kakati ebitundu biri ebirala Dagalo abadde abifuga ebbanga erisinze bukyawutalo lubalukawo. Naye ekitundu ekibadde kikyaganye ekya North Darfur nga kyekirina ekibuga ekikulu El Fasher kubadde oguza enkizo eriwa. Naye mu kawufu bw'okwagala okutwala ekibuga El Fasher wabaddewo okulwanagana okumaze emyezi 18 magye ga gavumenti ya Burhan nga gakyali mu El Fasher nabano nga bakyetoolodde nga tebakkiriza na mmere yadde eddagala kuyingira n'abantu nga tebabakkiriza kuvaayo. Kati ku ntikko ya byonna ku Sande aba RSF ne bayingira mu kibuga ne bakitwala. Amagye ga Burhan gadduse tewabadde kulwanagana nnyo wakati w'amagye n'amagye, bantu ba bulijjo ate be battiddwa aba RSF nga bayingidde ekibuga. Naye g'amagye aga SAF ge ga Sudan yawamu gakoze kyebayise tactical withdraw ne bavaayo. Bano ne bayingira ebyembi ate ne beenyigira mu kitta bantu. Ensonda ziraga mu bitongole ebiwerako naddala Sudan Doctors Network abantu abattiddwa okuva ku Sande bakunukkiriza mu 2000 wakati w'olukumi 5 ne 2000 abattiddwa abalwanyi bano aba RSF nga bayingidde mu kibuga kino ekya El Fasher okusinga batta abo abava mu mawanga ag'abaddugavu waliwo be bayita Baful abavaako n'erinnya erya Darfur, mulimu Abazagawa, mulimu Bamasaliti. Kati bano ba Dagalo beeyita Bawarabu bw'obatunuulira balinga bakyotala naye mu nnambika y'eri batwalibwa nga Bawarabu mu ggwanga lya Sudan.
era kati ekitta abantu ekyaze mu kifaanagana nakiri ekyaliwo ekyabajanjawidi mu 2002 nga gitandika era bano abeeyita nti bawala bakakana ku baddugavu ne babasanjaga. Ampuliriza nkugamba nti West Darfur ebadde emaze ebbanga nga RSF egifuga, Central Darfur ekibuga kyayo ekikulu Zalingei RSF yakiwamba ku nkomerero ya 2023 era nakyo okuva olwo ebadde esaza lyonna ligibadde mitambo. East Darfur ebitundu ebisinga obunene nabyo ebadde emikono gya RSF okumala ebbanga, ne South Darfur ebadde emikono gya RSF. Kati North Darfur yebaddeko obuzibu nejjukira mu masaza gano yesinga obunene amasaza agenjawulo agakola ekitundu ekya Darfur. Ekyokulabirako nti North Darfur mu bugazi eweza square miles 29,600 eba esinga Uganda mu bugazi. South Darfur eri 12,773 ekola kitundu kigo kyakubiri ekya Uganda. West Darfur 7,900 eja square 7,900 eja square kilometer. Central Darfur 3,700 eja square kilometer. East Darfur 5,200 eja square kilometer. Mufunze ekitundu kino kyonna ekya Darfur yamu bakunukkiriza mu 50,000 eja square kilometer. Ekitundu kino kiri ku nsalo eza Chad, Libya neggwanga erya South Sudan. So Darfur ekwata ku mawanga ago gonna, naye erina ekyobugagga ekya zaabu. Era okusinziira ku kitongole ekya Italian Institute for International Political Studies mu alipoota gye bafulumya mwaka oguwedde balaga nti zaabu yemu ku nsibuko y'entalo mu kitundu kino, era abamu ku bawagira RSF mu lutalo luno obuwagizi bwabwe buva ku zaabu ono. Eggwanga erya UAE liwagira nnyo RSF era alipoota eyo eraga nti ekimu ku bye bafuna mu buwagizi bwabwe zaabu. Chad wali ku muliraano ewagira RSF era obuyambi mu byokulwanyisa n'ebirala ddagala obwafuna buyitira wali ku muliraano mu ggwanga erya Chad. Kati alipoota eraga nti zaabu ate yafuuka ekikolimo mu kitundu kino eyandibadde abeeramu omukisa ate yafuuka ekikolimo. Okuva RSF lwe yayingidde mu kibuga El Fasher, amawulire galaga abantu abattiddwa mu bukambwe obutogerekeka, abatulugunyiziddwa n'abo abasibiddwa era nga basinze okuyigganyizibwa beebo bakaddugala. Kubanga amawanga gano ag'abakaddugala olutalo bwe lubalukawo mangi gakwatagana ne gavumenti ya Burhan. Kati bano bababonereza kuwagira gavumenti ya Burhan eri Port Sudan oba e Khartoum. Era ekitongole kino ekya Sudan Doctors Network bwe kyabadde kyogera ne bannamawulire olwokubiri kyategeezezza nti mu bulumbaganyi aba RSF bwe bakoze mu ddwaliro erya Saudi Hospital, waliyo eddwaliro baliyita Saudi Hospital mu El Fasher, kumpi buli gwe basanzeewo bamutemudde bano aba RSF, muli abalwadde, abajjanjabi neyasangiddwawo, ate ne bawambawo n'abasawo 6 nga ku bano kwabaddeko baddokita 4 agaba eddagala omu ne nansi. Ate bwe baba batutte ne basaba kantanyi wa mitwalo gya $15 okuyimbula abantu abo. Ampuliriza ekibiina ky'amawanga amagatte kigamba nga kiyita mu kitongole kyakyo ekya International Organization for Migration ti okuva ku Sande abantu abakadduka mu kibuga kino El Fasher basiba mu mitwalo 26 nga bangi ku bo batambuza bigere okwolekera ekibuga Tawira. Ekibuga kino kyesudde kilomita 7 okuva mu kibuga El Fasher. Abantu batambuzaawo bigere okudduka ekibabu naddala abaddugavu mu mawanga ago Masaliti, Zagawa, Abaful n'abalala. So nga ate okyayina n'abalala abakunukkiriza mu mitwalo 2 abakyatubidde mu kibuga kino nga nabo baagala okwetegula ekibabu n'obukambwe
obwa RSF bweyolesezza. Ampuliriza obukambo buno tebukomye mu kibuga Al-Fasher. RSF tebututte ne mu kibuga ekirala eky'ebbala kiri ku njegoyego z'essaza eddala erya North Kordofan State. Ampuliriza ekibuga kino kyo RSF yakitwala ennaku z'omwezi 25. Kaakati nayo ekozeyo effujjo ng'effujjo lyekoze mu kibuga kiri Al-Fasher. Era aba Red Crescent bategeezezza nti waliwo n'abantu baabwe abakozi baabwe 5 abattiddwa RSF, ate waliwo n'abalala 3 nga tebannakakasa nti bafu naye tebamanyi mayitire gaabwe. Ekibuga kino Bara kiri kumpi n'ekibuga El Obeid. Ng'ekibuga ekyo El Obeid amagye ga SAF aga Burhan kati atwala Sudan ge gakyafuga El Obeid, naye nga RSF nakyo ekitaddeko amaanyi eyagala kati bweva ne Bara bweva Al-Fasher kati yolekera ekibuga El Obeid. So yembeera bwetyo mu Al-Fasher.